عباد الله بتقوى الله عز وجل كما قال جل في العلا في المحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baganda bange abakunganye mu darusi yaffe eno tumutendereza Allah tabaraka wa taala n'amatenda majjuvu agatali mbukendevu bonna. Yasinzibwa Allah nga byonna ebisinzibwa bisinzibwa mu bukyamu era nga yatenderezebwa Allah nga bonna buwulira batenderezebwa mu kuba nti bukyamu bwannamaddala. Washitibwa Allah ekigendererwa kya byonna lwaki tukyali balamu mu Qur'ani mwekiri. Allah gwatutte oba oliawo tekubadde kwagala kwe ate Allah tamwebuuzizzaako nti oba mutwale. Washitibwa Allah gwakyalekedde obulamu era tunafuna message nti wange obulamu obwagala oba nedda. Kati Allah aba alina gwanonye amutwala ne gwalesewo Allah n'amulekawo. Mu Qur'ani ey'ekitiibwa aya mweri nga washitibwa Allah tabaraka wa taala atukuutira kufa nga tuli basiraamu newankwadde nga kulabanga ebyolusaago naye nga Allah ayagala omusinkane ng'oli musiraamu ate owannamaddala so si omusiraamu mutetenkanya mu busiraamu bwe. Yagamba Allah ti ya ayuha alladhina amanu mwena mwena abakkiriza nze Allah n'omubaka wange Muhammadi sallallahu alaihi wasallama na byonna bye yajja nabyo ensonga nkulu ittaqullah muti Allah haqqa tuqatihi mu butuufu bwaki bw'okumutya. Wowe ne zambi lyogenda okukola wandibadde otya Allah wallahi baako nekyewerekeriza ng'okiterekeza Qur'ani kulwa Allah. Sajja bali abasatu mwabasomako ejinja eryabutikira abasajja meka aba wallahi Allah tabaraka wa taala nga kyabagalamu kiri kitya kimu kyali ki kale buli omu amenyeyo kali mukatya keyakola ku lwange Allah. Era ekyobozi Allah yakibawa buli omu nalaba nga kyekiyinza okubajja mu jjinja eryo kubanga lijjawo bafune omulyango bagende. Buli omu natotola bye yatotola. Buli omu yaleeta ensonga nno ngeri mwegumba mwe mwali n'omwenzi. Wallahi yaleka ebintu byenga nti ng'atuse ne ku pointi y'okubanga agenda kugusa ensonga. Mwala namugamba nti wallahi kasimu ttaqullah tyani ate Allah atulaba. Muvubuka gwali wano ddala osobola okutya Allah ng'otuuse ku mbeera eyo. Oba tonnaba kusobola kutya Allah ku mbeera eyo tegeeza nti tolina level giwatuseko mu kutyani. Eyinza okuba mu birala naye awo okawokaawo wallahi omuvubuka yanjula statement ensonga eri Allah washitibwa Allah najjawo ejjinja buli omu n'atya nga gwobadde akoze eki gwabadde asibye era obadde kubanga Mungu teyakkiriza twerugenda kubeera muntu paka Allah lyandibakoze eki lyandiyagadde sofu naye akalimu kale ngwakola Qur'ani kulwa Allah. Oba oliawo tulina ebizibu bye tuli muno mu nsi wallahi ng'embeera gy'olimu ekukutte tolina mulimu tonna wasa ninga ate oli expired ogana kuyitako ninga te sente ozirina ng'obusobozi obulina ninga naye tomanyi lwaki. Ekyokubiri nzo okuba ng'olina embeera ekukutte wallahi nga embeera eganye osobola Allah bikoze bitya nga Allah tanakola ki tanakkiriza Allah. Kati no oyinza okufaanaganako ng'abasajja bali ameka
abasatu nga Allah kyakwetazaamu si dduwa kumusaba wabula Allah akwagalamu ekintu eki mu mirimu gyo z'okola nokolayo gutya ogumulage nti guno Allah nakola kuki Allah nsiba olw'emmanyi n'olwokuna sizirekeze ennaku Allah obaokkiriza ennaku ezo enjeru tezimpitako Allah ndeka emmere nendeka byonna Allah ku lulwo Allah mpulira embeera eno ngikooye saba Allah obanga wakkiriza ennaku zange ezo ng'era obadde ozikkiriza Allah mponyeza omwana Allah bino mbikola ku lulwo naye mwana nga Allah nsaba akola atya awone Allah njagala kuwasa bino Allah mbikola ku lulwo naye Allah nsaba mpa omukazi anantegeera ng'ate nawe Allah ajja kukutegeera nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Allah bino na bino mbikola ku lulwo Allah nsaba oyisizeeko Allah mwanjulire embeera ku bimu kubejjookola ku lwani oba oli awo ebizibu by'olimu n'ennaku ekukutte n'obunyigirivu bw'embeera Allah ayinza okuba kugalamu kimu kunokolayoko muki mulimu mirimu emiki kuba tukola tumenye Allah akola atya mumwani yarafunye message ku simu yeraga nti emirimu gyakola Allah agikirize kale wafuna malaika nejja mu nyumba yo nekusalako gati Jamiru wallahi wakikuba bajo najo ne mirimu jojo na tiki njerere nga malaika yajewo munange Allah akutulageko nete wali kati gosala busazi nokola ki wakuba kusibo siba buki wakuba kusadda kokola ki tomanya asobodde nagati Allah nsaba okkirize atasobodde nawe nakola atya nagenda nabo kityo wobanga olina embeera kutuuseeko obe kunyigiriza bangayo omulimu gwokola ki gojjayo oba oli awo wakitibwa Allah akola atya anayisizaako nakujja mu mbeera kati Allah agamba nti mutye Allah muntye mu butuufu bwakuki naga nti temugeza ne mutuukibwako okufa okujja nga muli baki nga muli basiraamu teza nti Allah twagaza busiraamu tatwagaza motoka wakitibwa Allah tatwagaza kalina Allah tatwagaza bya bufuzi wakitibwa Allah tatwagaza bufumbo bwe tulimu Allah tatwagaza baana bangi Allah tatwagaza ki wabula Allah atwagaza kumusigana nga tuli baki ate abasiraamu bannamaddala so si busiraamu siraamu abasiraamu bali muno nga basigaza nkofiira namanya nga wallahi nkofiira temuva ku mutwe kwano gwange omu Allah musaasire singa obusiraamu lwe bwalinga self service kyoyagala kyokola otya waliwo yandibadde alonda eswala ye ngaojagaza ki nti nonze hijja era abantu balonda bintu byangungu ekisooka kofiira nawe olina gwomanyi nga wallahi ye nkomatekola etya newaba agenda kunaaba evako mu kaseera ka kunaaba kokka era olubala bwe pa aliyanga abakuba abanebiguuna oba abango oba abanekiwalata wawo munanga batera okwekanga enkofiira eno sigamba nti mulimu agoberera nabbi wabula nga alina ekizimba mu mutwe kyokka zeeko ekiti ate tayagala kusaala kati nafuna kyansi musiraamu waalinnya n'enkofiira nemuyamba okubanga ekweka ekiki ekizimba kye bangi balina ebiwalaata nga kiri omwo kyonna kyonna kyeru enviiri wabaga mu saluuni gwe bakusalira 13 aye oli yamumanya tebudala kasamulaba wakaseebi awo tasukkawo era nga alina n'omuwezi omwezi aga zino zikubeeremu guno omwezi biidhinillah njakola ki era yamuyisa ne musamale kubanga enviiri ze Mungu yazimuwa onoona tewali kati alinako eno kati n'omusozi naye anyumirwa agasinga mumpa bano zino zanga zabwere kakati wakitibwa Allah ye takwagaza byonna byonna busiraamu Allah byakwagaza takwagaza nkofiira gyolina mukwano gwange wallahi nkofiira temuva ku mutwe musizi wa chapati oba yazivaamu Allah asinga omumanyi musizi wa chapati naye tasaala neweba jjuma seeka neweba yiddi wallahi yabeera ku mudaala gwo Allahu akbar bano basajja baffe abatera okutambula mu sabiilillah mubamanyabo ababemugugu Allah abasaasire bamutuukako bamukolako nze nabewunya n'obewunyanga nga bano akati bamanyi gwe bamukolako nomuwa ekigambo ate babanamutapusi oli ayiwawo ono navuunula oli ayiwawo navuunula oli naye nga abawulira webaba ne bakola batya ate ku magalibi bamulabako batera kujja nga tugenda ku magalibi nga banoonya banasana magalibi babuwe biki babuwe ebigambo yomu gwe batuukirako teyalinyayo nesha tebamulaba Allahu akbar
kati nenge enkofiira wallahi obulamu bwange bwonna bwe mmaze nga mulaba ne giyawanga lyanga tannajja kwe tuli nga balaga nti enkofiira temuva ku muki nga nawe beekaddi atisita agula endala naye nga taguzemu yasala na kusoma busiraamu bwe yagatta bibiri nkofiira nalinnya bye yafuna muki mu busiraamu. Wallahi ebyo Mungu kali musinkana bwatyo. Allah yagala busiraamu nga bulimu eswala, Allah yagala obusiraamu nga bulimu adhikaari, nga bulimu okusaddaaka, obusiraamu obujjudde. Nabbi yagamba tewali musiraamu atagenda kuyingira jjana. Naye tolowooza nti buli musiraamu ajja kumalagga. Buli musiraamu byamala eswala saala ogenda kusookera mu kyoto. Webasangibwanga mu nniya yo oba mu buwangaazi bwe tuwagendako mu ssabo mushiriku yenna, Allah yendiwo kyansi yaki yejjana ne bisharut nga maze kola ki kwokya. Kati weibala muno nabbi yagamba kituufu nabbi edisi weeri nti buli musiraamu wakuyingira ki. Kati Allah akogaza busiraamu obujjudde kyaga nti ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silimi kaffa muyigale mutya obusiraamu kole mutya mubukweremu. Tobera musiraamu ekigere ekyaddyo kiri mu busiraamu ekyakono kiriwa nze bitabukirako nvaayo ekyakivuga nti mbeerako ne mukyaki ewa pasita gundi nakola ntya nengerako n'okusobola ku musiraamu nakola atya. In case wenisinkana ku kiyama lunaku lwa Dawuda judgment wenisanga Allah yali nga buloko yali nentuufu nze nga nkola ki nga nze mpitiramu balina abasawo ndowooza endowooza yakikaafu webaga nti balinanga ekyaki yegindi yagudde era amabaati tuli mu kusonda materials. Nyumba ya Katonda nobala obukadde bw'ensimbi naga nti amabaati mukola ki nze agitwaha nze nkoze eki nze mbasasulidde ennyumba ya Mukama Katonda ekola etya oleka ekikyamu ku mutwe twena ompera neegi saate bali bakizwa kola ki andi family ku bituufu. Era omukafu watwaye ku seminti awo nga tuli omutuzi mu muzikiti seeka luna tuyiseewo ga nti nze Peter na adweya muno mu mukono ziringa 8 nawedde masijiri jamaa kolongako fulo ya waggulu seminti yena mukole mutya ennyumba ya Mukama oyo mutuufu abulamu eki shahada saate fozimba biri yenga otandikirawo naawe otandikirawo. Kati Allah twagaza musiraamu bajjamaani wetwalira omulanga nti mwenna abali wano nga temwagala kusaala abali wano nga gwe swala omanyiyo 3 mu lunaku eyo subu yo wagiwa talaka ne ida yagwako dda yadda waabwe gye yava. Kati ozuuli eno gyopambanako nasiri pozi ne magalibi. Kati ishayi nolaba nga talaka ye tusokola ki okujja kuba nayo obwamukowu ate biseera bya butiti ogenda okulanga neuzwa amazzi nono nayo masenoyo ngena kapiira ate kana yogera byebakola agenda mu kibanda Arsenal ne Mani bagenda kutunka ate baleese omuzannyo okuva Mexico kyokka yamuguze sente zo mpitirivu kyokka tonna kuliko dalusu aga naye bino kabiwummule kasogende muki gugwa sawa 8 nga tatemya wano kwa ku 12 dakika 10 isambu dakika ogende mu 2 era wambuyizaamu ate abadde akumubidde ebiseera ebisinga naye ero simanyi oba yabaddeko ki ne wali okuva ku saawa 2 paka ku 6 ali kuki ye bannange ne waba wamuyita maaso bwati kati mbera ku magezi nawe demabega muzunga temina sente jakusasulire jangu ono muwadde tuula wano madamu nayuta alinga ali kwazikali wallahi nova munga mwenna musu okimanyi tewaba abantu abetta lwakapiira wanje wallahi netekamu omuguwa timu ye bagikubi ne bannangu bako ile ddala sigari ali mu bukkiriza newetekamu omuguwa olw'okuba nti eswala 3 zikuyiseeko la yagana kwetta baneze muleke nete ate nedda jangu osale busazi Allah ajja kusunywa kale kanziyimirizeewo no bane omusajja nadde wakanga muswakavu wallahi omukazi amuga tatakasimu veka naawe deka kwolwo n'ekyegulo talyayo ekyekiro teri subu yagikubiddeyo alina obusu tiimu ye bagikuba bati ate nga baguze omusambi notunula eyaguze negwe baguze ngo neyaguze aliko amajini wali apangisa ali awo bajaji afuga yalooni weno mutunuliranga ekanzu ezozo yabiva kubyogula amakanzu awanaga abantu noye muyambala Allah abongera obulungi nze njagala ndeeta eri yennyini talina gyagenda kuleeta akyogedde emyaka egi
ena kati ali awo ye takyalina budde bonna byabupi n'eddiini Allah n'agijjako ebirowoozo era wano nkimanyi nti olunaku omupiira lwegubaddeyo nonkwadde nga seeka yazze wano dalasa oga nti kasita mbadde embirawo nga ndaba ojjamu ŋŋambira aŋŋambe biki ojjamu ŋŋambira ojjamu nga nafunyemu obuzibu twafiiriddwa mu kyalo notajjajjawo olw'okuba kapiira nedda bannange tukyuseemu ngawo wayagala ebyomupiira singa okwagala okuwateeka ku ddiini wakitiibwa Allah yandibadde atujja mu mbeera ze tulimu ne mwagadde ebyobufuzi omuntu nga yawe yaddala nga nuupu emuli ku kiwowoolo gye yakoma okwagala NRM nemuyiwayo naga nti kanjagale ku bano era we yaddala nga yogera ku nuupu era amateeka bagayisa pulezidenti ayisibwa mu maaso tavumwa tajeregwa ne famire teyogerwako tavunaanwa tayonoona takolemerwa ageza n'amenya ag'amateeka ojja kuvunaanwa n'obeera n'ozobeera Masaka eri kya bukomansimbi bajja kola ki wallahi abaddu bagonera amateeka gwe va ku bitonde era n'amalala bayena yenna ajeregeraga gwe tetwakugamba eno wasi omuvunaana twakugamba wallahi singa olwagala mwagalamu musajja olumwagalamu Allah n'omubaka we Allahu akbar singa ndowooza sabuni mugula 2,000 emiti egi nga kwata 10,000 meka nofuna emiti egi meka nga tena wogula bakwegayirira seka kisoboka kaseera kaliwo nga sukari kiregula sente meka bina shukran jidda enusu ebi ng'ogula kiro ya sukari hafu yali kumeka ku 2 kaseera kaliwo ng'omukazi omuwera ku sente meka bajjajja ffe tuddeyo mu muli bavubuka kati muli kuba basajja bukadde busa yogera mangu kati gwatusinga ku myaka mahali nga sente meka 10 akano tewaliyo 10 nze Allah tusasire nze mange saba Allah tusasire mama yanganze muziya muwebi ate nse wallahi nga mulimu ekyo nga mulimu baraka kido kasinyo muzeyo ba embere yali mbyo ba yali nungi ne kasabi manyanze nali sinaji era wenga te lwamo lubimu wanda gwako ne sukari ne banywake waka kale wanga yembere yali yabidoge mahali kana to mulembe guno mwana we ogenda okuwa mahali agenda so 5 okunyonga nalo kwa kanere kanaye kasiku kale nojja no mane bisera muno njagala 5 bano mkazi wallahi yakwewunya newa mugama ati mbadde nsaaga agama ati tori you are not what you are not serious kafuna baliki Allahu akbar wallahi alhamd kati eyembera Allah sobolo jiza seka singa tunaleta dini muki mu bulamu bwaffe eyembera Allah sobolo jiza wallahi asobola Allah jiza asobola nefe twava ku dini nitukola dini byakoletya byagana kati Allah agamye nti gwe wangala mu nsi neze njagala ogenda okudda jeni ngoli muki ngoli musiramu era besimye nnyo abasiramuka ne bava mu bulokole ne bava mu kaafu ne bava mu kristaayo n'alaba amazima so sito sagamba gwe omusiramu nti wavudde mu busiramu n'ogenda mu bulokole muno walabye ekitangaala okujja nga nawe nabyogusa yo tukakasa otya nalabye ekitangaala mu balokole tukakasa tutya ddala nga nabbi ekyamuleeta kujja bantu mu kizikiza kubaza mu kiki mu kitangaala gw'oŋŋamba otya nti nagenze wa pasita Kakande simanyi profekiti simanyi nabbi muno nandaga ekyamazima yakusomedde bujulizi kyokuva mu bayibuli obulaga nti obusiraamu buveemodde bulokole bujulizi kidala ng'amadiini agaliwo asran ku ntandikwa ya byonna obulokole tewalimu buze juzi wano mu 1900 oba mu 2000 kutetenkanya babagula abavubuka bali kukuba okubayimba bayuwa ebigambo n'omuvubuka asomye alina empapula ze naye ng'ali awo atetenkanya kyaggulu na kyamisana enkuba neweetonya ndooza abasinga bwe bakubirawo akoola abantu kudda muki mu bulokole kyokka gwe omusiraamu tolinawo obusiraamu ddiini si yakwogerera era tujja kufuna budde ffe tugere tuyimirirawo tibannanga eddiini busiraamu la okujjawo nga obutategeeragana nga byettagamukko okujja mu lujjudde nga baganda fana bagenda ogenda ku njiri mukangumira waffe yalingawo ebugerere naye nga tuva mu kyalo gye twawanga nga tugenda mu tawuni ngekitutwayo ogata seka kibooko mwamulyako wanjiri oli akalakata
nga bambi wabakukutteko akuba mu bayibuli yo yennyini oba odduka nga kiyimiriramu awo Matayo atugamba ate oba okyagenze Matayo n'akuyingira wakuwa aya wakuwa kati ogenda okulaba nga Allah yasizangako era omusajja omu baave mugere nga basiramu abantu baki nga bayitirivu kati Allah yasinga omumanya mu mbiri efaananako bwetyo abasiraamu kiddaawo Allah abanyweze bwe bbanga lyonna kati gweokozeewo ki mukowola abatali basiraamu ng'omulokole akoze kaweefube okubanga abantu baddinga muki mu bulokole teri yagenda kufanga mulokole ayingire ejjana buli afanga mulokole afa mukafiiri newankwadde nga afudde tafuye emmindi kuba abalokole supa tebafuwa mmindi tebalina masabo tebanywa mwenge tebalya mbizi tekibasiramula wallahi basigala bakaafu kandi nabwe ekyo bajja batutereeze biidhinillah Allah bagala tuli baki bavubuka mmwe munywere webaga sente eganye nywera Allah okutta ng'oli mu muzigo wallahi kyabbeeyi ebbanga limala ng'ofudde oli muki Allah musaba kuwe waka wanaba aganye Allah bano abaana n'omukyala gw'olesa Allah n'enteekateeka yaabwe wandibanga bano abakyala omukyala osigala mu muzigo oba okusiga ng'ali muzigo mu mbeera embi ekizibu yeggwe ng'olunaku Allah lwali kujjawo abaana balyegomba ne balya ku mmere ennungiko ne balya ku nnyama y'embuzi ne balya ku nkoko ne basoma amasomero g'ebbeeyi ne batambulako nga baana babaloodi nga tabasaana kwejusa nti taffe yalinga bina bitukolera okuyoga nti Allah akola atya amusaasire kyekyokka kibajja okukuwa ne mubejjuse kati wandibanga embeera ya mukazi we ekyali embi nga gwe kiki nga gwe kizibu kati tumanye ekizibu ekigenda vaawo ddi n'ekisabo nyina kya Allah kijje muki mu buzibu bwotese bulungi bannange kyokka atoyinza okufiira ddala ate nebeera nga yentandikwa y'okuwonabona kwaki kw'abaana oba omukyala nga tagenda okufuna mirembe ng'abaana bagenda kubonaabona ila qiyamu saa nga tebaze mufuna kusanyulya ki kati saba Allah wakitiibwa abeere mu baana baffe banamala nga tuvudde mu nsi muno ne famire yaffe Allahumma amina so nabwe kityo saba Allah wakitiibwa atutwale mu kabuli nga tuli basiraamu Allahumma tugenda nokwadde nga tunakasa nti ogenda naye nga tugenda tulina safaari gye tulimu naye empanvu ku saidi y'abamu ate nyimpi ku saidi y'abamu era ne bana balabanga empanvu ekituufu ekola ki egenda nekola etya emala netuuka seeka teriyo safaari ya lubeerera mukirize mugane nti twaha tetuli naye ali mu kabuli twaha Allah amusunywera amusaasire Allah asonyiwe twaha amugazize kabuli ye twaha singa kati wano waali atudde wallahi layini esooka yali ng'abeera ku layini esooka mu jama juzi obulaga nti omuntu abadde awangalira ku ibaada ebukusigala nga tumujjukirako byebyo abe tawangalira mu biduula kukonya bali tabeerayo era abamujjukira bebasaze banne kino kyokka mu kabuli asigala afuna empeera kkiriza nti ali wansi wa ttaka era essaawa eno talina sola nejjakola atya Allah tamubanja magaribi Allah tambanja isha tambanja zuhuri nelamanza ndala tagenda gimubanja tambanja kusaddaaka lwabulabi yakola twaha byokka Allah byamubanja byagenda no mukabuli omuntu wafa bino bisatu muwerekera bisatu ekisooka emaali eyo ne muwerekera abenganda bonna abantu be bonna mikwano bamuwerekera n'emirimu gye gimuwerekera ebintu bimeka era twamuziika naye tugenda okuziika bigenda kuwerekera ebi bisatu emaali yo yonna gy'obadde okolerera nga tuyagana kusaala egenda nekuwerekera abantu bo bonna mwe muli abantu bo mukyalawo abaana bo ab'eŋŋaana baani simanyi bano ab'emikwano ab'ekusaidi y'obuko simanyi nazaala ate sezaala bonna bakuwerekera netugamba nabigaa ti ekyokusatu emirimu gye gy'obadde owanga kuno ku nsi eswalazo saddaaka yo abanga ogondera abakadde obadde musajja musaaze gyonna gyekuŋŋanya ligikuwerekera nabbi yagamba nti kasatumala okumuziika bibiri bikomawo fayarjiu ithnaini bino bibiri bikomawo wayabqa wahida nasigaza kitya yagamba nti emu kubisigalayo ebikomawo abantu bakomawo Allahu akbar emaali yo yonna ekomawo wayabqa wahida nasigaza kitya asigaza ki mirimu gye wallahi gye gimusigalamu kati abadde takola mirimu agenda sigaza ki fe tukulimbira bwere ntukwagala sawa ani yageza okuntana ya twaha olunaku lwajjo nga nekyo ine ntekatekayo ogendayo kale ate wiiki eddako
abasinga ne muduwa twamulekera okumusabira kati omuntu wafa aba agenze emirimu gyokola gyegigenda okubeererawo fe bantu wallahi batulimbira bwere muno yoseka tadizibwawo ani abikugamba Allah yakujja twafunye omwalimu akusinga timamu wawo mulungi nnyo wallahi Mungu namutolako wallahi ali batukubye embooko muli bayayi wallahi Allah aleeta omuntu ng'akubisa emirundi n'emirundi era omukazi takulimba nga tatakasimu wallahi Mungu kali kutwala nze bannange ate tebantu bote bafa Mungu kali kutwala bannange simanyi bawango ndabiridde era nsigenda kudda okufumbirwa mukazi omukazi yakingambako ewaka nganze wallahi sekala nakujjula nga nawe ati tobikulembeza ate kunze nenko nebijja kubaawo wallahi Mungu seka nakutwala wallahi nze ibya sajja nkola ki namugamba ddamu mpulire nangaze wallahi nze wallahi siddamu nga ddamu neera ngaze ni muntu mukulu nawe emyaka jejo tebanimba nze ntegeera ugwe Sharifu sirala sana byowetaaga ku 10 sinatuka mu 8 omusajja zaawo bambise wiki namba ni mukabuli apakingao ali yakapyata milioni 10 plus ageti mukaseka biidhini lakiriza itayo kakaseweddeko amakagari mutawuni awo ikali najagala okuteeka mu nabana baseeka kiriza nkuwasenja kuwa na mahali ugwe gwe Allah akuletera namugati musajja pakize motoka awo akutwala kanawe zote banimba ati yawuzi kantadde lero wachoka ngasirika nete mere ndize ngende bijini nyaka tebajirimba kana mukazi takulimba we no mukazi kakuveko omukazi takulimba wallahi takulimba ate kano wasa wene abadde kwasa muwase wallahi Allah tetwa muvubuka yafudai no mukazi n'abaana kati kano Allah wakutwala ugenda otya tukujukira kechi nti yatulanga mu dalasa pozi ne motoka jabadde avuga nga omusanyi ogwagala gweta no mudde byebyoka Mungu amuwejjana tekirala nafudo na family tumwe tukujukirira tumwana yafana tata we bambi itata we yanolo katunonyola omupya atabaddengawo matamu ntanga kano yatulangawo bambi nga omulaba obwato waze ngeri empero yola tugenda geragaza ekwandibu boza kimune you are still searching o searching abyana byante oba byambuzi bana usilamu we bali betaka kuba muri awo muddeko bwetuzi kyokanga seto zirina oyina omulimu oyina wosula oza kimu nsacha kale ndoza searchinga tofaje searchinga kufaja kusearchinga kufaye wali abatunulidde yatawaffakum malakul maut alladhi wukira bikum bagamenti kuli yatawaffakum agenda kubattira ddala malaika walumbo yabakwasiba okubatta ate ye mwana twatulondoola gwe mudduko oyo ali wamu nani ali wamu naffe kati kalankabadde ka mufumu wase adinani wase omukazi ona wokula adinani ona wokula adinani ona sente nankade tozirina nefuna omukazi bamuzanya wallahi kati manya kwa minamunyi manya kati mwasaba kazi tukoyi gotuna kubuzanga nti wasuzotya oliotye banga lyona banga kisa kubuza nti bali batyabe waka ngobabuza bane banga lyona ali atyo omukyala waffe okuva ddi olwokwati wanyambako ku mbaga nompayo emitwalo 3 kati eri mukazi wo ayatya mukazi waffe naye nogamba muno mukazi waffe gyali kati omusango nga saba Allah wekitiibwa abateeke mbadde abasago nomwaka tegunaggwako siba pikapika oba tonna wosula nvubuka omuyaŋŋamba baali muno yazzaawo twalimira kumala essaawa nga nnamba yaŋŋamba seeka nina obwagazi mpulira buyitirivu ddala naye nkyasula wa maama ekyokubiri omulimu bali kumpi kungoba naye nze gwolaba mpulira njagala mbereko n'omukazi jasi kubeerako bwezi naye mpeweere alimanyira nobita byampitira mutima nesirika ningagenda maaso ndabayima bega gyetuva nanga kati simanyi bwe ngenda kula nemugamba kyogamba wali obikozeeko nti kale mabegeri ne kati ndudde nempulira kindi bubi weni mpulira nga wallahi mpadiri muze mpulira kati oli kupejja kulani osomesa nyapika napika
ne mugambe kituufu nabbi yagamba balina busobozi so si balina bwagazi. Singa kyali bwekityo nti buli alina obwagazi awase n'omwana ali mupifu yandiwasizza bwe byana bikulu kyakuna omusanga alina gwasazeko nogakasi mukiki tambadde nina bye mugamba omwana pifiri wano pifiri bamuŋamba seeko yalina abakazi nemuga mwina amagezi ono gwe mmanyi nemuga jangu golamiraawo nemunyigoza alinga 3 manyi ngeri yokunaseka kanjogere nina abawala aba naawe nabamenyamenya nagamba asooka ali mupitu owokubiri ali mupiu wanu omulala ali mugirasi menye nigesomeramu ngamba mwana gwo oliko majini asamuzawo gwakona namuleka namanya ne mukulu munnange kati nabbi yagamba balina busobozi so si singa bwali bwaga singa kano olina omukazi singa olina omukazi era singa nange nawasiza ddakunga seniya wanu nedimasa singa wamuwasiza muda oyo mukyala yalinga edimasa wamu seniya wanu ne buso saba Allah washitiibwa akole enteekateeka yatanakwasa muwase kubanga wallahi buli wowasa oba osasuna mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam towasanga tolina busobozi omuvuka namugamba oba olina obusobozi wasa oba tolina uyo kyasula wa maama kati omukazi wanaafuna olubuto mukazi yetaaga okulabirira mmere olya ya maama nga biveeko wabula saala nyesola za jjama ate yumika nnyo ekiro Allah omugambe ensonga zeezo nti Allah nina nnyo obwagazi naye sinafuna buki busobozi kati Allah ye mu munene ajja kuteeba amaki amakubo saba Allah washitiibwa atuobitegeera ebigambo ebyo nabwe kityo bane tusabe nnyo twaha saba Allah washitiibwa amusonyiwe yali muvubuka ngaffe yali awangala naffe era kyabakwawala nnyo kuba n'olunaku lwennyini mwasaneesha era ne munyumya naye nga wallahi Allah yakweka kufa nga tomanyi nti Allah leero twaha takola ki naye ng'ewaka omukazi ambalidde ku mmere era omukazi akimanyi akomawo era nga bulijjo wakola ki Allah tiyamutuusa. Imamu Shafi'i Allah amusiime yayogera ebigambo nga byemburiifu yagamba nti fatazawadu min duniyakum mwesibire entanda nga mukyali ku nsi yagamba nti fa innaka la tadiri idha ji'ta alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Imamu Shafi'i agamba nti wesibire entanda nga okyali mu nsi muno ng'entanda esinga okulwawo ng'oyingidde kabuli ya kutyani kati Imamu Shafi'i agamba nti fa innaka la tadiri kubanga gwe tomanyi idha ji'ta alayka al-laylu singa obudde obwekiro bukujjidde ng'ebuzze. Imamu abuuza nti hali ta'ishu ila al-fajr olina wesubira okukeesa ku makyanga okyali mulamu wanji nedda kati kale ngusinza gwe wokiraba gwe tekisoboka ne mutima gwo laba kisoboka gwoza muganda waffe yatasuubira nti ku makyana akeesa omanyi programu Allah ze yamujjulula nazo mu butonde tukkiriza era nze nkimanyi ku makyana nyinza okukola ki era ne programu zekya zawedde dda nezinagwa obugwinyizo zisuubira taali kukumya awo nawo programu naye tenabaterera buki ng'omutonde ayinza okuba akola ki kalimamu agamba nti abange idha ji'ta alayka al-laylu Allah wakuletera obudde obwekiro hali ta'ishu ila al-fajiri olina wesuubira obukeesa ku makyanga okyali mulamu tugamba nti tukola ki bwana byagamba Ibn Umar namugamba nti owange idha amsaita wobanga obuwungezeza fala tantadhiru as-sabah tosuubiranga kola ki wa idha asbahta ate oba obukeeseza fala tantadhiru al-masaa tokola ki tosuubiranga kubuwungeza. Sheikh agamba nti kamini fata bamekamu bavubuka amsan abawungezeza nga ebyo tubuwungezeza wa asbaha ne bafuna ne chance ne babukeesa ku makya wa akfanuhum tanisakhu ng'essaana bwe bagenda okubazinga zawedde dda okuteekebwateekebwa wahum la yadiri nga nenanyini sana takola atya sekabuuza kibuuzo tikamini fata bamekamu bavubuka abawangala ku mayiro gw'ensi eno babukeesa nga basanyufu nakola emirimu gye ne babukeesa ne babuwongeza nga alhamdulillah talina wamuluma naye nga akfanuhum tanisakhu nga nanyitunga sanda yakoze eki era nga nesa gye bagenda okuzingamu yandibange ebadina bweru naye nga balizipakusa nga mukampala ono akuba nti wange bazaagala nga tamanyi nti wo
Gwakola ki? Awoza kimu haji akava wana ayagala kwezu. Agasinga mama we. Kumbe mumugira neyo. Bamekamba bubuka. Ababukeesa ne babuwungeeza nga basanyufu. Nga bali muloji bayenda. Bali wakati masanyu. Wawaira bale mu kikola ekyo nga ali muzimaziga. Mukati mukasako okwenda. Omaze tegulula. Oyinza okwera omunaku wavungo ng'otegudde. Bane wawa bunyiivu awo. Wanji era naye akwewunya gw'otegudde. Kyontwalira ki gw'atali musanyufu. Kaseka buuza nti bamekamba bavubuka abali mu masanyu gaabwe nga tali ku ddiini naye nga wallahi essana magendo okwaziga zakoze eki kati wallahi Allah yakweka kigambo kufa naye singa omuntu yali amanyidirwa alifa wanifunyewo ka chance kokukola tauba noga kanyende emyaka 17 kuko 18 gwengendo ofirako nkola ntya naye Allah yakweka ayagala wangere mu ddi Imamu abuuza ekibuuzo tikam bameka min sahihin mubabadde abalamu Allah nga bawangazza nga balamu ddala nga talina wamuluma sigamba nti abadde mulwadde Allah n'amujjurula naye nga tamaze wadde okulwala abo be bangi kitange omu yamala senior 6 yali 2012 Allah amusonyera amusaasire senior 6 papers zonna eziriko mpalo nga azimaze nizo zibeta optional nga zonna azimazeeyo yazimala lwakuna yebakamu olwokutaano yamala lwakutaano olwomukaaga awummulamuko kati ku makya ndowooza sola yakwatira mu nnyumba jjajja atugamba nti ayinza okuba awummuddemu ate abadde asomanye kiki obudde obw'ekiro kolo tumuleka alhamdulillah n'azuuka nava okulwomukaaga mukosefukosefu afunye ku makerenda awo alidde tulidde ekyemisana bulungi alhamdulillah mulamuseeka jasi buno obulwadde obuna obusubira okukola ki kati ekiro ekikesa ku sande washitibwa Allah nga asadde ekiragiro kye yafa kusawa nga 9 nga nego yasulamu naye teyamanya nti afudde ye yakera ku makya genda mu nnimiro jjajja abitegeera ddi mama wa muzaala nga zingira ssaawa 7 geba ni Sadamu nga yeebase nnyo kiki tasobola ssaawa zino ng'ali atya kiki n'atuma ye yasooka genda olabe agenda okutuuka mama nze simanyi yali musenga simanyi kyabadde gwe wesitukire ajaye twabya kusa kwa mzo aganye ate baya kwenyo kati nali waawo nange nengeno mbero mu kubazukusa nange nga waya ayaka umudde jajja imuka nze tuvude mukadageno imukutuuka mu nyumba nga yo omuntu omukulu yamanya isinesoke mwambala agenda okwata ku mutabani we nga mukalu yafa kusawa zali nga 9 ku 10 ng'ebiyungo byonna byonna nga bikakanyadde bamala kubugumya maze kubitereza omuvubuka omuto senior 6 bigenda okudanga ayise nga ali wansi wa ttaka bala 2012 paka nakati ani myaka emeka wansi w'ettaka nenga yasoma byagenda okudanga koze bunya amasomo ga science tegamugasa pepa biri waka ebitudde kwe kufa jaso kulola mukwabudde kaseka gamati wakamu min saqimi ate bamekamba balwadde Allah bawangazizza ebbanga eddene ku mwero gw'enseeno nina mukwano gwange ali awo kitaawo ali wansi mbusogeyo alwalidde emyaka nga 27 ali wansi tavaawo myaka 27 ali wansi era mulamu juzi imamu wagenda amulabako akasanti babadde ngamba si bulimba genda emulago bameka abali ku bitaana nga bamwesa okumala emyezi egi kumpe emyaka egi wawo abali awo nga ne bawe bagana okulabika bali awo banga batalinako beewaabwe nga bafulayo waabwe ng'ayoza nayanika nomo nedwero lyamumanyiira oyo twamuwa bajjanjaba bali awo wallahi abugera myaka nga 10 plus tafa bameka ku bakadde ku bitundu byammwe bemugamba nti singa oyo afudde bukadde bukuze emyaka gyejo n'obuya n'obusungu noga gwe kalla oba oli depute wa Mungu kati gwe goyagala gwa yafa kwa Allah gwajjo noga singa Allah yatutemu omukadde eri wansi ku kibanje eri gundi nono mvubuka kasayati wakamli saqima mekamba wadde ababadde bange eddene hina min ad-dahr bawangadde emyaka naye nga Allah takola atya tabajjurula bali awo baki Imam Shafi agamba nti man asha alfun wa alfain kuwangale emyaka 10 bwe 10 meka
fala budda min yawmin tasiru ila alqabri tewali kubusabusa lugenda kucho lunaku tukutwale mbitoke byewa mwe tukuziike ko wangale myaka 10 meka fala budda min yawmin tasiru ila alqabri bugenda kucha kumachaba kubike tukutwale tutereze dini yaffe kuba Allah yagala busira tomanyi diru ogenda. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله baganda bange tukolere obusira tukere obusiraamu wabawo kacyansi kokutula mudalusu ngeno tutule tukole ki bino bimu ku bigendo sigala nga bijja eri ggwe ali mukaki ali ku mwana Adaani mukabuli bimu ku bigendo sigala nga bijja ku minzaani emu gye mirungi zentulanga zino zotakola ki zotasuba nga weesiimye nnyo wallahi awaddeyo obudde bwe notula mudalusu ngeno wallahi nsaba Allah akumalire weesiimye nnyo wenna awaayo obudde baganda bange ne mutula wansi ne musoma eddiini yammwe seka buno obudde bwowaayo wallahi singa Allah abukulengeza nga tonayingira kabbuli nga tonayingira buyingizo ga nti bannange ngenda kuwangaliza muki mungenda kuwangalira nga muki n'olunaku ne batabaddeyo dalusu ati sogendenge Kampala oba ogende nga wonna weekola ki weeri naye afaafaganiddwa nnyo omuntu yenna yenna atawadde budde eddiini mwena mwena abalina bye mulina obudde bw'omusomo buweddeyo mukize tumalize nabino ebigambo sijja gusoma tunataba wiiki eddako abalina bye mukyalina okufa kati Allah akuleeta mu ngeri nnyingi Allah atwala bw'atyo wowe gwalwaza ebbanga nga muki nga mulwadde Allah n'amutta nga amaluza emyaka 10 n'amujjulula oyo takuba nnyo nsisi kibadde kikoze kitya naye nayo paati yaki era aluma ab'eŋŋanda bakola ki nabimikwano baluma kuba Allah mulwaziza ebbanga ddene kati Allah ajja kutwala wakati mu kubeera nga tosuubira eyo enfa bane yetekeretekere yeetaaga emirimu nga subuhi wagisadde nga neteekateeka y'okusoma Qur'an badde okola ki ogirina nga nenaku zino emade lwakuno badde okola ki ng'emirimu gyosuna badde okola ki nga ne sura za jjama bakuwako obujulizi nti obadde okola ki ng'obadde osaala eyo enfa yandibakalekaleku nga kituufu afudde mundaba ennyangu nga teyeteeseteese naye ate abadde akoze eki amanya wakola ki walaga era abadde akola ki agenda kati togeza noweegomba atali musiraamu olwesira Allah zamuwadde gwe omusiraamu mu bwavu bwotiramu Allah era wanaakutta ng'oli musiraamu ogenda kuba weesiimi eswala za jama muzireete bane musaale tewakyaliwo kakisa twakudda ku nsi kusaala tewaliiwo zombuka yanumye wallahi bamumbikira nempulanga nekukyanda wendi sisobola kuvaawo nga sisobola kuvaawo nakuba ekitanda kino wendi niyinza kusenge kyenyuma nekikuba nga kimu nedda la mukazi naŋŋamba wandibadde otereera nagenda nasirikalumu naga singa neyongerayo okwongera ebigambo biyinza okunja mu busiraamu nga mpulira tekisoboka era nawunzika kubira Sekalukumano nga bituufu oba olwaŋŋamba nti ye nemujjako saanira birala nemugaka naye alimba bane kigambo kufa womuntu gwe bakubika nga tekisoboka nga nekikola ki
kati yefa bwetekanga abantu ne Allah ajireta liyabiruwana kutugezesa ayyukum ahsanu amala ani analongosa nga twahagenzi gw'omwezi wavudde ku bwenzi kyokka ekinewusa mwongeramu maanyi awaayi twahayagenze waayi nange kanjireegi mbeko ne byenfunzafunza olowooza afunza kumalako kulani eyamulemedde akwolo kati Zahala nyamba okkirize nezinabadde akika 10 nenga okkiriza mukwano gwange Mungu yamujjuludde simanyi newunyiza kukikunyonyolamu ogamba bakkiriza muwa amahali kumwena kumulekawa kati gwakyalina kairizi mu kiwato mukazi wafuwe mmindi okyali awo ogenda kwalimu abaloga abayaaye gwe simanyi ofunyemu ekyokuyiga Allah yakirese kino okutugezesa yatuggyemu omuntu gwe tumanyire ddala ng'obadde osimba naye ku nnasu Allah n'amutwala ayinamu kyayagala Allah waterezezza oba nedda saba Allah atuwa okola okusobola lwatwaha naye Allah amusonyiwe sani kuvudde musomo naye kyakuyiga kinene ne tugume nti Allah buli omu yamuwa ajjaliye weekola ki weekoma era Allah waba agituusiza wallahi tasobola kukwongezaamu wadde ogikeereya wetugide weekola etya ate Allah yeewuunyisa wonaabanga oli wakufiira Kampala wallahi Allah akwanguyiriza kolo jamu tewaba otukira mu budde obuuza ki Mungu anyambye pozi oyingira Kabuli Allahu akbar Nabi yagamba sallallahu sallama ala inna ruhul amina nafatha fi ruhi abange mwoyo mutukuvu Jibrilu ansizo obubaka mutima gwange nagati annahu laysa min nafsin tamutu hatta tastawfiya rizqaha tewaliwo muntu afa okujjako nga riziki yagimazeeyo niwankubadde ng'ofidde ku myaka 10 emmere Allah gyekuteekera tikiro gimazeeyo mufe muno Allah byateekera tikiro okulya kilo 8 ez'omuceere 8 nga wakatambulako kilo 5 ameka 5 era omusajja banga bemera omuceere temunenya nga mukambwe ku muceere mugumuwanga n'atera malayo ki lizikiye walaba ng'omuntu gaganye olumonde muleke Allah mutegeera nti ebikuti by'olumonde 10 bimeka nga tabimazeeyo tajja wange juka neyo kamuwogo ebikuti 10 meka somusamu zisaka katogo ntabuka muwa katogo lizikiye koleki kubanga tewali era kastafa bwepa wallahi Allah riziki nawakode yagiteka mu America mu India nga wallahi wasereo kajiko kamu nga mu Uganda tekakola ki ne Kenya tekakola ki kali mu India kye kikola ki ekikolebwa kibaki wallahi nawakwadenga mu bwavu wafu abasaze banno tweyola ganti sula agende India mu kyuse ensigo leto mutwalo wallahi tusumulukuka Allah mukasi alesebi ne kasi mwada wanga ye nusu 5 kwa wavaye ngati imamu ngenda kwa mtwalo ejo mukwano gwange ansura wano agende amusindika mu Kabuli etamani otuke India Allah washiwa yaukana ne bakola kisoboka wiki soka notalya Allah akatekateka nga okamale na 10 wiki soka notalya kantu konna bako masimu tyaganya okulya ati subhanallah Mungu musasira abeko ne kali mumusabira kumule kajiko kakola atya ayingire atuka kuna kule nyini kumacha nagano okulya ngati banange laganye Allah akatekaka kusaa mukaga dakika 5 mwezi wainoka kola ki zirungira mukaga wallahi nakakuba kajiko ne kagwerayo nakata nako okubiri nemuku esimu Uganda ha Allahu akbar alhamdulillah agenda kola ki akuye kumatu obujika kuye kumeka takibira jira kujiko obiri tujikuba lwa tujikuba esawa yesembedde zingira munana kika 3 ne bakubika ne bakola ki ti inna lillahi wa inna ilayhi mwagambi yaliddeko tekitegeeza nti okuwadde okuwona kwe obujiko obumazeyo bumeka obujiko bwe Uganda Allah yagamba tujja kujwera ku buno ogenda ku India fune kuba bayindi bakuyireko era ebinywakale nga byabayindi ewo kana Allah ne kamulali era abamu babasanga nga kamulali yo yamukolera wallahi Allah riziki newankwadenge yagiteeka wa ogenda gendo ginoneyo newankwadenge takulinnya nnyonyi se kugenda kugirinnya bameka bafide wakati mu bbanga nga bagenda mubagenda mu hijja batugamba nti bangi bafira mu nnyonyi
nebagatasobola kumuuza balina kumuzikawa. Kati bannange teriyo muntu akutuka okujja nga riziki akoze eki tukize nti riziki ya muganda ffe yali yakola ki. Kyokka kikwawusa n'okubanga ebiseera siba talidde oluusi olwa bize bwe yaliko nga yawadde obudde bwaki wandikoma ku kikomando kyolidde kikyapate 3 bakutenda ozinga ekikomando kola olizinga munana buli mwakutye kumba ofunzafunza riziki eŋŋane gweweeyo yawukana Allah. Buli kyakulya kya muntu kiri mu duniya kiriko erinnya lye. Injono Sharifu Muhammad era tugenda kusonya y'omukyere kyekikwamisa nti wallahi riziki eba yaki buli omu Allah amuteekerateekera ye buli omu natambuza omukono okusinza ku riziki ye weeri nti twaha atambuza omukono kasi mutotulane kusoniya olwo nowerisaliisa mutuufu eye yasingako obungi anaatera osimbula. Nabbi agambe salama nti abange buli muntu afa tasobola kuyingira ntaana kugira nga riziki ekoze eki eweddeyo. Naga nti fattakullah muti Allah wa ajmilu fi talabi mulongoose engeri gye munonyamu riziki yammwe. Tononya riziki nakutaba ki mutuwaayo mu gavumenti ne mutuloopa muno tuboogeddeko naye nga kyekikukozesa ebyo ne bakuwa 10,000 g'omusajja omukulu novaayo. Abawali mbaji babatira Allah n'abajjulula lw'abantu baki naye nga riziki eyo riziki kika kyeyo y'okuwayo banno. Hasanul Basri yali muwalimu yali manyi wa ummeni bamubuuza nti ma sirru zihduka fi dunya ensi eno nga togiwanya obudde kuba ndaba n'akaduuka kolina ebintu bigwamu ne tokola ki tofaayo buli saawa swala buli saawa swala kyama ki ekiri mu kubanga gwensi wakola ki wagita. Hasan al-Basri yabagambye gombi alinga bina kanfundikire n'ebyo yabagamba nti alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghayri. Nze Hasan al-Basri namanya ti anna rizqi mazimenfu ebyenfuna byange sente zange riziki yange lan ya'khudhahu ghayri tewaliwo omuntu ayinza kola ki kugitwala. Fa atima anni qalbi kino kintebenkeza omutima gwange. Ffe twatebenkera tugezaako buki era okumanya nga tugezaako bugeza baazina zuuli n'otajja kusaayo mu budde olina bwokola ki mbayingira ate oyantamako naye tamanyi nti ogisaabe bayakola oyombesa ataliiwo. Allahu akbar. Asani basagamba nti nze namanya enezo sijukulako kifuba ti riziki yange nga yange wallahi Allah ateekateeka riziki wallahi negotasuubira kuwa gikuwa nga kituufu yagimpadde oba ntereseza nomuka ogenda zino naddi ate kinaawe sente zompadde kugambye gendo nyo musoda batozagala zimpi anedda badde nzagala eyo riziki kaiga nti owamanya nti riziki yange tewali wayinza kugitwala fa atima anna qalbi netebera omuki era kati nze ndi wamu kubanga eyange ya tekitegeeza nti yali takola kuba tugamba ti aha teza riziki yaffe eri wamu kakati nokera ku makya nonaaba nosanyirira ekirevu nodda ku mawulire sekatala tunaalya ki aliziki weeri riziki ejja eyange tewali aza gitwala wallahi tewali aza gitwala bwokyosalimu ki olabaga taliko oli awo zingira musanvu nga teri yakunyezi ewaka abaana bakaaba oza eyange ejja riziki wallahi Hasani Basri yagamba nabbi yagamba kiki nedda imuka ogenda okola ki ne mukunoonya muno togeza notta muntu lwaki togeza n'olyazamanya muno lwaki togeza nobba lwaki bavubuka bangi bali mu Kampala obusawo bw'abantu. Allahu akbar. Omuvubuka akunyako akasawo naweta ekikuuba eki todamu mulaba ate baŋŋambye nti nno kubaana abagenda bagamba wuyo bebamu era bakubanga essimu nofuna bagwa wuyo munkwate togezanga n'ogoberera wotuuka omukikomo nga bagamba nti kati naawe jangu jamuzi olina oyambula engoye taka wali tuwe sente oba nabakola ki woza nfunya abanyambako era twali awo ekireka tukomawo tuba tuweta emotoka tudde eno omusajja nabamunyako akasimu mundakika ntunyoma kwata wuyo baŋŋamba nti awo bebamu kati gwe wozamu nofunya abanyama nziruke wotuuke nga bakunyako nebyokaki nti mwali mwoyambule tubyagala ebyo
kibanange tumunonye yoyo munnaffe era agenze kubikolako gwe tuwe bino nawe byolina kati riziki obanga bwete bweginonya hara Hassan Basri yatebenkera yagamba ekyokubiri lwaki nze ensi najijako ekiki alimtu namanya anna allaha mutla'u alayya Allah netolodde buli wenzira akola ki fastahyaitu nekwatibwa ensonyi an uqabilahu ala ma'asiya okubeera nga nkola ebyonoono olwamanya ti Allah atulaba banedda kyekiraga ti Allah atulaba wangi ekyo nkikulekedde bingi ebyera ti Allah akola ki okumanya Allah atulaba asobola okulaba nekiri wansi mu nsi ey'omusanvu nga kyo kirina obulamu Allah nakola atya kati Allah atweto kati ate gwe omuntu alabwako physically ng'olabwako bwoti n'oyenda mu loogi nga kuliko enzigi bbiri ezi owozanywezezza nnyo Allah n'akuttirayo ngasobola nakwegulira so singa badde olese luggule kubanga abantu bafiira mu loogi bageze oba tebannadda bawomeddwa kumbe mufumukazi bana esere ziweddeku bannange esere ziweddeku nga oli yanyiga tubaleka tujja kubakolera no bbiri ku kawunta nga mirambo baga bakazingire 10 ti ene empomerwa si ya umma ne basikayo gati olugi balumenye nga maiti kati Hasani agamba nti nze namanya nti Allah akoze eki anetolodde wenamala okumanya ekyo nekwatibwa ensonyi okubanga ngenda okwenda oba okubba munnange oba okola ezambi lyonna agamba ekisembayo ekiri ekisembayo agamba nti waalimutu nze Hassan Basri namanya anna almauta yantadhurni mazima okufa kola ki kungoberera kunnoonya wena wenkola ki wengenda fasta'dadtu neneteekateeka oba nenteekateeka azadi lilqa'i rabbi entanda gye nasiika naye omulezi wange asa nemanya nti okufa kumunoonya n'ateekateeka biki byanasiika nabyo nani gwe bwotyo bwe wakola okimanyi nti okufa kukunoonya wangi okimanyi kati lwaki olina kondomu mu nsawo wallahi amanyi ebyo nti tasobola kuba na kondomu muwaleti era ali awo nongenda muwabya ekiro kyaleera nguddeko bukyanga nfera era ola wayimuka wagende bwe ojja oba nedda mala kusala isha tuseewa nawe ndiseeta yekale inshallah n'atebenkera mu dalusi oze kasi emiru nga musanyufu alina kyabala Allah agenda kutta kiro kyaleero kati eyo ntande eddala ntande eyo etegeeka mungu osanga nayo nga nnungi wangi esijja bigazire nnyo ngakulogerula ziti abamanyi bano abasooka batunula dunia ne bakola ki ne bagita Hasani agamba nti waalimutu namanya anna amali mazima emirimu gyange gye nina okukola ng'omuntu la yaqumu bihi tewali wayinza ginkolera fastaghaltu bihi nensalawo okuteekamu kabufu enkole ki ngyekolere namanya teri agenda kunsaalira teri agenda kunsiibira teri agenda kumpasiza mukyala nzale baana teri agenda kunsomeseza baana mu masomero g'eddiini teri ayinza kubeera nga ankolera azikaali nti atula mu nsonda nti zino subhana lazigenda eri gundi nti asaddaakire tekisoboka kasitali kanagamba nti nze namanya ebyo ti emirimu gyange tewali wagenda ginkolera bano kyebakolera kiri ekintu eki kukusalira swala yesembayo yoka era babaawo bakwewunya nga togeze kumusala wasigadde wano musajja gwe oli banange oyabadde mukwano gwange obulogo obukuli mukwano gwe notagenda yotukakasuutya kasegamba nti ze wenamanya duniya nti bwekyo emirimu gyange tewali agenda ginkolera nensalawo okubeera nga nkola ki nga nsaala esola zange nkola azikaali buli kyonna nkola ki ebigambo nsaba Allah tubitegeera tuteeketeeka olugendo lwaffe biidhinillah tugenda kufa tugenda kola ki kufa nze nkikaza ddala nti bugenda wallahi wano nga siriiwo nga kano manyidde nti gye mwandeka waffe bugerereri nga onoba nawo seka twamuleka mu bimwanyi bye waabwe nga namako kola ki ate tewali wagenda kubudda wallahi nti ape kudduwa la ngenda kwerabirwa nzenna
okujjako wanabanga wensonga yonna nga bona liginamu omukono singa gundi akoze ki abaddewo naye tuba n'ensonga tumujjukira ku mazambi mukokya ababbi jamiru tabalwamu singa lesedde ekipiira ne mungu yamujulula olaba ebize gy'oli kutta bantu. Saba Allah atutegere ebigambo ebyo, saba Allah atulongose kabuli zaffe ya rabbi, saba Allah asonyiwe baganda ffe abayingira kabuli abateri ebitangala mu ntaana zaabwe, saba Allah asonyiwe twaha amuyingize ejjana ey'emirembe, saba Allah wakitiibwa famire ye amuteremu abantu abanaasigala mu famire ye nga bakisa abanaakumira abaana be ku ddiini, saba Allah wakitiibwa amutere ekitangala mu kabuli ye, saba Allah amuyingize ejjana, saba Allah amuyingize ejjana, saba Allah amuyingize ejjana, saba Allah mbale olubalo olwangu, saba Allah mujje mu kabuli kunaku lw'enkomerero nga ali mu layini z'abalongoofu, saba Allahumma amina, saba Allah tunaffe enkomerero ennungi ya rabbi. Allahumma fabarakallahu fikum wa jazakumullahu